weebuuze ebimu ku bibuuzo ebikulu. Ekimu ku kibuuzo ekikulu ky'ogwanidde okwebuuza, lwaki ndi wano? Lwaki ndi n'omuvubuka ono mu relationship? Lwaki ndi n'omuwala ono mu relationship eno? Why am I dating this person? Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo. Kisalawo whether you will be successful or whether you will fail. Ekibuuzo ekyo kisalawo obanga munaawangula obanga munaalemererwa. Ekyo kikulu. Waliwo ensonga ez'enjawulo abavubuka ze balina ezibaleetera okutandika love relationship naye nga nkyamu, era nga bw'ebanga y'emu ku zo naawe ekuleetedde okuba nti ogenda kutandika okudeetinga omuwala oyo oba okuba nti ogenda kumukkiriza mutandike courtship, njagala nkulabule kyemuzimba kifuwe fufulufu era ekigenda okuvaamu kumenyeka mutima. Mbamanyi nti emitima gyakaluba si myangu kumenya. Muyingira relationship singa bakomando nga buli kimu mukisuubira. Muli bazibu nnyo temusaaga. Naye njagala okubategeeza kambeere bamalirivu mutya bwe kigaana okukola you among the failures. Kitemugenda kukijjawo. Ekisooka wali omuvubuka yenna ali eyo ayingidde love relationship naye ng'ekigimuyingiza anoonya n'amukolera mirimu. Ensonga eyo togira bannonga ey'okusaaga. Bavubuka bangi tebalina abasiimuulira nnyumba. Bangi bakooye okwoza entebe, abandi bakooye okwefumbira, abalala akooye okgenda ku mulimu enjala. Kati agenda obigattagattamu nga afunye omuwala asinga era n'amuleeta n'amukuba ewaka, tebakwanaganye nako, tebayigaŋŋanye, n'amukuba awo. Omuwala naye n'atandika okukola emirimu ng'egyo. Bagenda okumaliza nga bali mu kintu kye batategeera. Wagenda okuyitawo omwaka gumu nga n'oluusi bazaddeyo n'omwana nga tebayinza na kusisinkana, tebakwatagana, tebakolagana, ekyo ne kifiira awo. Oyinza otya okutandika love relationship ng'ogitandise kunoonya mukozi? Bw'oba oyagala n'akusiimuulira nnyumba n'okwoleza ebintu, gattagatta ssente z'opangisa omuntu asobola okubikola. Dobi asobola okwoleza olugoye ate n'alukugololera era n'olusangawo n'okyusa n'omulekereza ddugadde. Ani yabagamba nti mu love relationship muba munoonya badobbi? Ani yakugamba nti onoonya bamaidi bakuuku oba bakyefu? Ani yakugamba nti mu love relationship onoonya kyuma kyozangoye? Ani yakugamba nti onoonya musaayi wa lujja? Ezo zonna services osobola okuzifuna n'ezimu kuzisinga obulungi nga tokuwaanyi. Waliwo woteri ezifumba okusinga ne bakyala baffe ewaka. Kino njogera mazima. Waliwo badobbi abooza ne bagolola okusinga ne bakazi baffe. Kati bw'obeera awo ng'oyagala kutandika love relationship ng'onoonya dobbi, onoonya maid, onoonya kuuma kozangoye, onoonya n'akusiikira nga chapati, ezo services osobola okuzifuna ewala wonna nga nnungi na nnyo n'okusinga omukazi z'ayinza okukuwa. Era genda ozinoonyeeyo, otherwise ogenda kubeera disappointed. Nkukakasa amaanyi gagenda kuggwa. Wanditandise love relationship si lwekyo. Ebyo binajja mu kiseera kyabyo. Naye njagala nkutegeeze keremu okubeera ensonga lwaki ogenda kutandika omukwano awamu n'okwagalana. N'abawala nabo gye bali. Yensonga ey'okubiri gye njogerako. Abatandika love relationship babakolerere. Naboogerako luli nga njogera ku physical preparation.
simanyi gwe mwateesa kubakolerera. Kituufu Bayibuli ekyogera nti okwegomba kw'omukazi kunaavanga eri musajja era omusajja anaamufuganga. Njagala mbeko nekenkoonako nga sinnaba kumalayo kiri. Abasajja bonna abali abalowooza okufuga abakazi beeteeketeeka okubawa byonna abakazi bye basaba. Bw'oba tosobola kuwa mukazi byonna by'asaba, totandika kweteeka mu kifo nti ogenda kumufuga. Oteekwa kulondawo kimu. Ne statement eyo yayogerwa mu nsi ya kibi. Mu nteekateeka ya Katonda, mu kutondebwa kw'omuntu yatonda mubeezi, yatonda companion, teyatonda muntu wa kufugwa. Naye mu design ey'ekibi Katonda n'addira omukyala n'amupuleesinga mu kifo ekyo. Ekyo kyakolebwa magezi ge ye, era sijja kumuwakanya. Bamanyi ba feminists bali eyo bagenda kuyimuka batandika okudiweetinga vidiyo yange eno bakaawe. Naye munaabuuza Katonda, nange siina ansa yammwe, mudiweetinge nga mukimanyi. Naye mu nteekateeka eyo abawala abali eyo abalowooza tebagenda kutandika love relationship kulw'okufunamu ebyamaguzi. Mwayavuwala dde ewammwe, kakati kyova oyagala ofuneyo omusajja kwana ababbulule okuva mitawaana gy'ewammwe. Omusajja si yabagamba mwavuwale, okiwulidde, era tabasalirangawo kukwavuwala. Kakati tetebuwanko obuvunaanyizibwa bwe okubanga yagenda okubbulula ekika ky'ewammwe. Kikyengezaako okugamba nti gwe ayingira mu relationship ng'ekikuleeseyo musajja ababbulule gwe ngamba. Gwe ngamba ebigambo bino ebikambwe. Si kibi bw'ofumbira omusajja n'akwata omusimbi omungi n'aguyiwa ewammwe bw'aba agulina. Si kibi bw'ofumbira omusajja n'akwata akasente n'abaako nekyayamba ewammwe. Ekyo tekirina mutawaana. Naye bwebanga y'ensonga era emabega y'eggwe okuyingira love relationship otutomeza bubi nnyo, era tuli banakuwavu ekyenkanidde awo. Mwabayingira love relationship nga mwefudde bakateeyamba, munoonya bitongole bigabirizi bya buyambi. Kati omusajja omufudde gundi World Food Program, kagamba ye programu yo gy'ofunye enaakuliikiriza mu kulya kuko okutaggwa. Yafuuse agenda okuleeta pizza, agenda aleeta enkoko, agenda aleeta embuzi enjokye, agenda manye ate mulimu mumwe abalya nga temwepimira. Kati okulyako kwonna ne byewayo yedda ne byotasobola kwegulira ne batagulira nkowa mu bukyanga ozaalibwa, oyagala omusajja yaba abigula buli lunaku kubanga baakukwana. What is the motive behind? Ekigendererwa kyo ki mu kutandika love relationship? Ekibanga kya nsonga za byanfuna na kubbulula na kufuna support otomedde. Otandise ekintu ku nooti nkyamu, relationship yammwe tegenda kuwangaala bwebanga etandikiddwa ku birowoozo bya byanfuna. Era kiva nti nnyingi zifudde olw'ensonga eyo. Njagadde olwaleero nkome wano. Tugenda kwogera ku nsonga endala omulundi oguddako. Obudde bwonna bwaffe tubulina, tetulina kye tupapa kukola. Naye nsaba obeere n'ekirowoozo ekituufu. Nakyogera dda nakati njagala nkyogere nga ngenda okukusabira. Twanditandise love relationship kubanga twagala kuzimba maka. Ne tuneegattira ababiri ne tufuuka omuntu omu. Ne tusobola okukola tutuuke ku biruubirirwa byaffe ffembi. Bw'onaatandika relationship n'ekirowoozo ekyo, omukisa gw'okugiwangaaza n'okugibeeramu n'essanyu gujja kubeerera mulungi. Saba Mukama akuwe nnyo omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo. Teweerabira okungobera ku YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Kankusabire. Kitaffe omwagala tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde. Tukwebaza okutugabira mu byonna. Ekisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kakitubeere. Kitambule bannaffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Tuyigirize otusomese Mukama. Oyogere naffe ayi Yesu. Era bulijjo tuzimbe ku bubwo Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwa omukisa.